Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira osuzeeyo kya mpuliriza eyakoze olwaleero ng'otuuse ku mulimu. Katonda yeebazibwe. Wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane ne bannamawulire. Nina Siraje Rubama, nina Charles Romshana, Ahmed Katerega Musaza ajja tusanga n'Aisha Kabanda. Eriyo mukwano gwange yadambuza Muwanga nti Muwanga yaddawa mba muwayiriza bwe mungamba nti manyi gyali nasembayo muwuliza luli ngaga nti yali agenze kwefumiitiriza naye okutuuka olwo simanyi nange namunoonyako kasimu simuwuliza ayinza okuba bawuliziganya ne Romshana ono naye nga sinamulaba naye bw'anaaba atusanze anaatusanga. Siraje buuza abantu abatuwuliriza yonna gye muli Uganda n'ebweru waayo tubalamusiza abafunye ebirungi tubayozaayoza n'abafunye ebizibu tubakulisa bannagabambe bazaamu akensuso gaba trading mpozi weesimbyewo ne Sentimbaaga twalina olukiiko nga tusuubira Bill Gates okulubaamu naye ebikoola byamukwata naye bw'amala ekibuuzo kye ekisooka akola masters wano Makerere ajja kuba naye naffe okutandika n'olwokusatu Sanda ajja kusobola okuba erukuli naye nga kibazo olabye n'ensi nebaza engeri ey'enjawulo omanye ebinsesa omusajja oyo yalekera Siraje Entebbe. Siraje yasibira mu kaduukulu naye era nebaza mu ngeri ey'enjawulo issues at hand abaddwaliro abajjanjabi mukyala wange kati emyezi 2 nkutunula ne Siraje amulongoseze emirundi 2 naye yavuddeyo bampa biru nga bwe rugikendeezaako ne Cesar ayongera kulinnya waliwo mukwano gwange Katerega yammanyi erinnya yampaayo ku buyambi ne owekitiibwa leero ku makya nkubiddeko naga biru kagimaleyo owekitiibwa Right Honorable Rebecca Kadaga era batumidde Bagasimbagana awo nze nafunawo obuzibu namala dde okwendoosinga candidate ali wano abantu nembaga nti bw'obeera ekamuli bw'osanga salaamu musu bw'oba wakumugulira kikopo ky'amata kigule zijja kwabika omanyi nze sirimba nkugaa nti awo nti bw'abanga Romshana yeesimbyewo Romshana yanyambye n'ateesimbawo kuba nandi mugaa nti nange nandifunye obuzibu bwa mirundi 2 nti presidential candidate wange mbadde sigenda kumuwa kalulu ate nga tuli mu kibiina kimu Romshana simanyi we nandikikoze kuba naye ekirungi kati ntandise okuwulira empewo okufunzafunza bagenda bagamba nti ono yalike mandu wago tubatulekera awo kibadde kijja kunnyamba ne Romshana buuza abantu Siraje tontegeera nga nsobola okubeera bintu by'ekisiru bwe biti abatuwuliriza yenna gye muli abaagalwa okusinga nnyo ataab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa tumusiiminga olw'obulamu bwe tuyina n'okuba nti bukyaliwo mukulu kibazo ebiseera yakusaba tusabire abakadde beerdale tusabire abakyala abalina embuto abakyala abonsa abaana abato obuzi guno omuvuyo bwegisituka byonna ebisituka abo biteera kubakosa nnyo ekitwanguyira okuleeta omuvuyo naye ne tutalowooza ku bano bali vulnerable nnyo so tubasabire Katonda ow'ekisa mu kavuyo kaffe mu butamanya bwaffe mu myepanko gyaffe bano baleme okubonaabona. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Siraje amawulire agakutumu babiro wiiki eno ndoza mu Uganda n'ebweru ga naku 2 presidential candidate Kyagulanyi Robert zamaze mu makomera ag'enjawulo mubadde ejjinja eno neyina galama then namalira mu kooti
era kasirikiro okuweweramu kwazze nga akkiriziddwa okweyimirirwa ku kakalu kakadde kamu ezisaliza buliwo n'abamweyimiridde bahonalevo MPs babiri milioni 5 naye nga nazo si za buliwo ne bamuteekako condition y'okuobservinga SOPs nga bwe ziri mu gundi n'abantu ebibiri batatabikwa kusussa mu lukuŋŋaana. Amawulire ago gajjiddeko ebiwawaatiro by'amaanyi nti abantu bangi baafudde. Figa entuufu tewali agimanyi kati naye nga akola ku kuteekateeka emirambo emulago wa poliisi Moses Byalwanga agamba nti ayogera n'amanya ge Moses Byalwanga waliwo omusango okwogera erinnya agamba nti yeeka yali official era wedde ayogera tumuwendo gwe twakafuna mu mochare gye tuyita eyakafeero 38 se ya Mulago Hospital naye nga enanga yagenza agongeza okuva ku 12 ku 3 n'atuuka kati ali ku 27. Amawulire bugenze okucya nga bagamba 8 naye waliwo abatagenze mu malwaliro nga bakubiddwa ng'ewaffe wali eggaba waliwo yakubiddwa amasasi 3 bamuziise eggulo naye tali mu lisiti y'abano n'abalala. Amawulire agabaddewo amalala akulira ebyokwerinda mu Uganda General Edith Mwine yavuddeyo n'agamba nti bagenda kuteekawo okunoonyereza okw'amaanyi okuzuula baki abaakubye abantu abo mu nnaku 2 nga yeebuuza omuntu omu okukwatibwa aleeta atya obwegugungo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'abalala bazze bakwatibwa abenkana ye ne batakola ki naga kati poliisi eweereddwa ebiragiro omuntu bw'asukka excess aba alina okukubwa ku nnyama ate kukuba kutta yagambye shoot to kill si kukuba ku disablinga. N'ayongerako n'agamba nti nibamubuuza nti owaayi singa abambadde uniform abadde n'emigemera wala balabiddwa nga bakuba amasasi abo naga nti bw'obeera oyagala okukwata ababbi naawe olina okwefuula ng'omubbi. Kati simanyi obaawo anaafuna process abantu banayawula bati kwa emaze naga nti ate waliwo abalina emmundu abadde balinza obuvuyo buno bazijjeyo tugenda kubanoonya ne kafyu n'abeera tight. Kati saawa 3 okutambula olina okuba n'ensonga n'olukusa olukukkiriza okutambula ekiro. Campaign zibadde zigenda mu maaso nga naye bana abantu 3 bana bazivuddemu. Henry Tumukunde yazivaamu, mukulu Jeno omuntu naye nazivaamu, oluvannyuma ennyo ne Mawu n'agamba nti nange nzikoze eki zivuddemu, ne Katumba oye naye nazivaamu. Kati abalala badde undecided naye nga Amulia teyagambye naye ayinza alowooza ku kyokuzivaamu naye kati ndowooza ensonga ebadde bagaana ewedde. Electoral Commission yavuddeyo n'egamba nti Bobi Wine wa ddembe okujjuza gy'ataagenda naye nga akolera mu tayimutebe eyo yennyini ey'obutasukka nga 12 January ng'ebitundu byonna bimaze. Naye nibagamba singa wabeerawo akavuyo akalala akagaana candidate yenna omulala official agent wasobola okubalaala mu mannya ge olunaku azifu agamba nti wayinza okubaawo okumukwata okulala naye yagamba nti singa wabaawo ekizibu ekirala omuntu yenna asobola ekirala ekibadde mu mawulire palamenti yagaanye okuyisa bilioni 3.6 ez'okugulira abayizi radio milioni 9 bamuwanga Kizivumbi Honorable tabaddeyo yantunyonyodde kuba gwe nalaba ku front line nga babuuza omuntu gubaali bali commending radio ziriwa ng'alaganya nga ne mu store wateri yadde ekizibu ekiri awo Siraaje nti ye alina okukola radio bamuwadde endagaano akole radio
no zaali zirina specific time bwagamba ne material tamulina and parliament is not the procuring office naye at least oba n'amawulire agalaga nze obusanyufu bwennina nze njagala kulaaga ekiggwera ono gwe baawendagaana aga nti Romshan agenda otukolere ajja kusaba costs okitegeeza wiiki eno ebaddemu ebyewuunyisa mikwano gya pulezidenti bye yakafuna abasinga muli mukulu Catherine Kusasira presidential advisor omuli ba pastors Siraje Mondo erinnya lyange lirabye naye n'ennabbi omukazi pulezidenti yagambye abo babakwate bannyonnyole ku ekyo kye babadde beetaddemu ennaku zino. Amawulire amalala agadde controversial gega candidate avuganya ku MP Masaka era nga ye vice president wa Mau yagambye nti nze twateesa ne mukama wange nanga nti nze tompagira wagira Bobi Wine. Mau navaana Mau yabyegana sina gye nali nkikugambidde ebyo bibyo n'okufa kwawe tongola ko kyagenda mu maaso abantu babuuza yafaaki tetumanyi oba covid tebakkiriza ngawo era Ibrahim Kagola eyali RDC wafu yafa speaker yagambye bateekewo okunoonyereza okwenjawulo ekyo nga kiri awo amawulire agasukka wano galimu Georgia gegamu ku masaza ge badde balina okuddamu okubala obululu okulaba oba Trump biyemulugunya nti baleetamu obwajjaleeti n'obufu naye bavuddeyo ne bagamba nti nedda ssebo wano twakuwangula Biden yakuwangula n'obula omutwalo gumu 8 kati bw'ogattako amasaza 3 amalala ageegasseeko emikisa gya Trump mitono nnyo egigenda egimulagira okuwaayo obuyinza nga 21 January era buganda naye amawulire agabadde amabi naye nga galimu essuubi gega okuba nti kati mu December bagenda kulangirira vaccine ku eweweza kugundi gagenda kujja nga Trump tagaganyuddwamu kuba emu ku nsonga ezibadde zimukuba amalala ndowooza gusijja googera omukulu yaŋŋanda okugaddamu googerako wano naye kyenafunye omu ku mukulu yaŋŋanda yankubaako amaweekisi 2 nemutwala era kati awulira bulungi yawona sukaali wano mu Kampala agosijja gongera kuba gavumenti nayo kati erimu nteeseganya n'omukulu oyo okulaba nga okuva ku mmese bongerako abantu nabo babakebere bw'obaayo n'omuntu wayina gavumenti erina abantu beenoonya okuva wano ku Uganda Heart Institute abalwadde ddala nga n'abamu batuuse n'okusiibula bagende nga bawona. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Siraje Lubwama tukwataganya mpola mpola wiki ewedde twali wano ekyo ekya rediyo n'ensoma y'abaana eri omukwano gwange omu yaŋŋambye nti tunaagenda okuva mu karantini nga abaana bannayuganda abaabayinawo okwo n'abaabayinike gap oba ridge yeeyongedde nnyo naye nti abaana b'abalw'omushana bano muli nabo bo tebali mu kusoma ku TV yadde ku radio bali mu kusoma ku kompyuta ku intaneti kirasi ezaabwe zigenda mu maaso nga bulijjo. Omwana w'ekaddebedo banga nti tuweereza rediyo musome mu ngeri yakubalaata oli yali aŋŋamba ezikozesa amanda ndowooza oli yali aŋŋamba nti ate begabaamu ogenda gamba omwana okubala kubadde ku kaluba nga nekikyakulabako ng'akulabako n'omuwa paayi ku kisenge nga tagitegeera nti naye kaakati oli mu ngeri yakubalaata yaŋŋamba nti ekibazo njagala onnyonnyola omwana fita ng'oginnyonnyola mu bigambo nga takulaba nga nti wandiika fita kunze nange neetaaga kalaba okukola ki okukakakasa nti naye nga
ekyo abaana ba Uganda bajja kubanga level zituuse ku level eyo nti bana ababayinawo balibeereeyo n'ababayinike ne gwo wa radio nga wa mukyalo nga tabadde nayo nagenda ku mwenge nagenda nayo ng'omwana amulese tayi naye at least oyo boogimuwadde naye n'ababayinike bajja kusigala nga bali batyo. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Kateregga buuza abantu mwese mutabasaba ne bannyabo mwebali gye mukola abafunidde mu boozaayoza abafiiriddwa ne mubasaasira abafiiridde mu busambatuko buno obubaddewo waffe Masajja twafiira omusajja mukulu Sheikh Muhammadu Kayiira nga wa myaka 85 abadde musajja mukulu nga mulwadde banga ddene yali chairman wa DP waffe okuva mu 8 n'abo we n'alemu okuva mu 86 afudde ye w'abakadde ate ne Buganda ssebo neefiirwa former Attorney General Nkambo Mugerwa Mugerwa ne Binaayisa n'omunnagana be baakola ssemateeka waffe oli Pigeon Hall mu kiro kimu enkeera Obote n'amuleeta mu Parliament ne bamuyisa ku mudumu gw'emmundu Obote yagenda Binaayisa oba omunnagana gyali kakati n'Enkambo Mugerwa neebaza Ssaabasajja Kabaka musajja oyo kuba bwe yamala okubeera Solicitor General ku Obote 1 n'abeera Attorney General ku Amini ate obwakabaka olwaddawo kabaka munnange n'amusembeza era abadde wakumwanji kiseera kyonna n'ensaasira nnyo abafiiriddwa n'abagendedde mu busambatuko buno era nsuubira nti kyakuyiga ndowooza tulabe nga ate tetuddamu bintu ebiringa ebyo. Gasimbagane ne bannamawulire twafiiriddwa naffe omukulu mulaba ku feesi ya Bukedde ababukedde olubereberye baagaya nti director wa UMI afudde naye omukulu ono Kitobe John Kitobe yali omu ku bakulu ku Uganda Management Institute sorry omusajja omukulu ono namulabye ku TV ba myaka 7 maskini yaveeka abadde abeera Shema waba Romshan eyo yazze nga zikulaba baana be Kampala n'okukolayo transaction obutono kati okwekalakasa bwe kwatandika n'awulira amasasi n'agezaako okutambula okuva mu kizimbe kya Mabirizi Plaza abaali ku madaala ku Mabirizi Plaza essasi gye lyamusanga wakuziika olwaleero Shema kitalo nnyo kibazo naffe omuwala yajja wali ku ministry y'ebyamawulire n'atuggyako order nga bulijjo balina restaurant wano ku Just bagitanga Just a Bite oba kati enda bagita Belibela ezaawo ku The Winton ate eyatuleetera emmere ate mulala n'atuga nti oli stray bullet emukubye okugulu ekigere bamuddusiza mu ddwaliro Namirembe just like that. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire tukomawo. Oli makati ga Gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios jikwanjulira. Ndine Siraje Rubama Ahmed Kateregga Musazi ne Charles Omushana. Siraje. Kansoke wa Kateregga. Kateregga. Yes sir. Nalabye okwekalakaasa nendaba abayomba nendaba abavuma maloboozi ndooza aga bulijjo ku kwekalakaasa kukola ki eriyo ebintu ebiwerako abantu ne bafa. Nali wano ku radio sijjukira lunaku kindooza lwakusatu lwe byatandika lwe bakwata Bobi Wine olwokusatu nali wano ku radio nengamba abantu nti nze ataalaba kinaana saalaba n'olule n'owaaka oyo saamulaba saali wa mukisa gwa mukisa okulaba n'olule n'owaaka mukisa kubanga history bw'aba ali unfolded onyumirwa omulabe n'omunyumya n'otamunyumiza b'emagombe n'omunyumiza abali kuno nti wamulabye. Nena nali wa mukisa nanyumya ne Godfrey Lukongwa Binaayisa nga tanafuna mu buzibu buwerako
kuba Binayisa ow'oluvannyuma yafuukanga mukwano gwange ne Siraaje wawo mukwano gwaffe yali omulamuzi omu simwogera linnya kisinziira ku budde bw'omusinkanye okuwa emboozi naye bwe nnyumya ne Binayisa n'annyumiza ebyaliwo ku Nolule Nowaaka. Binayisa alina amannya gaamenya omulundi ogwo agamu yagamenya ne ku Radio 1 nagagundi ono yabirimu negundi nti naye tie nze natuuka ekiseera nentunuulira abamasikini actually yalemeranga nnyo ku kigambo masikini. Binayisa alina omukyala gwannyonnyola yerega olubuto ino olubuto olukomeri yereze aga Nolule Nowaaka mbone nkasaasira kati Binayisa bwanyumya the demonstrations z'omulundi ogwo n'abantu n'okufa kw'abantu. Binayisa yantambuza nanzizaayo mu 7 yali awandiika ekitabo ne mukama wange Gordon Mwava muno ndoozi ekitabo ekyo oba kyakomawa ku bulamu bwe kitali kya bulijjo ekyali kinyumya ebintu bingi omulina okuwandiika ssemateeka gy'obadde oyogerako ye view yange ya kinana nafuna omukisa ne 7 nenunyumya ne Yoga Dollar. Yes. Ideologo wa UPC. Abafunye omukisa okunyumya ne Yoga Dollar onyumiza n'omuntu amanyi Uganda. Yoga Dollar yali amanyi abantu mu Uganda okuva e Kabale. Not e Kabale eno wabakayihura bayita yani. Kisoro. Kisoro wansi ng'akubulira nti awo twalinawo mwami gundi endowooza yali bweti ne bweti n'atambula Uganda nga Yoga Dollar akutambuza Uganda yonna n'agikuwa n'akubulira n'abaali tebabaagala gye baali bonna era bwe nnyumya ne Yoga Dollar agamba nti obwegugungo bwa 79 ekyali ekigendererwa kyabwo nga bamaze okumanya nti bote kageza n'alinnya kuno tugenda kuba wangula nga baagala ku resettinga government naga nti ate abaali mu government omulundi ogwo be baali basinga okuwagira okwekalakasa kwa 79 mu 79 ngaga nti bo bennyini mwali mu government 2 oba 3 sizokka ngaga nti abaali bannanyinizi gavumenti ezo nabo baali baagala obuyinza. Yoga Dollar aga nti waliwo abaali baagala n'ekibe kimala okukenenerwa enduso abo balyoke bakitte kati ngaawo kikyabulaabulamu avunaana mu Uganda agamba nti muku nsobi Paulo Muwanga ze yakola ezisinga olunene oluvannyuma nga Paulo Muwanga alina obuyinza butakwata Museveni. Yoga Dollar Museveni ne Muwanga baali bamukwana yagamba nti eyo yemu ku nsobi Paulo Muwanga ze yakola naye n'anyumya abantu abaafu omulundi ogwo how they were unaccounted for and what happened subsequently. Of course Yoga Dollar alina emboozi wakati wa 81 ne 84 85 teyantuusa bulungi ne 84 and he says that a lot of the deaths that we talked about Commissioner Judge Justice Odell never dealt with them. Era yali ayagala nnyo ng'akyali mulamu ebeeyo commission endala eteri retributive kuba yangambe ya Justice Odell yali retributive commission. Retribution kwesasuza nti eyo yali yabeesasuza the victors. The correct word is okora. Nti the victors set up a commission to condemn the vanquished. Nite baba vunana ekyo nakyakyebasa ekigambo condemn bayinza okuba nga tebakusibye naye nga ekigendererwa kugaa nti Siraaje oyo kaali kasajja kabi era yangamba nti the victors set up a commission to condemn the vanquished naye asaba nnyo mu budde bw'obwo obulamu ebeeyo Museveni yagitusuubiza nga tukungubagira obwo eyo n'envaayo nali wano 96 tetwafuna ndooza kifaanana kwekalakasa kufaanana bwe kuti ne 95
kyenda mwena abali besimbyewo ku CA was that kyenda mwena yadde campaign zatandika mu kyenda mwesa abali besimbyewo ku CA abamu bazanya filimu mulimu ne mukadde wange abagende nakulabye ne besetingira apa ababakuba amayinja campaign zike nga bakyakola bazitanga candidates meeting yabesetingira apo okay I don't know I was there I was one of the survivors katere gasirika bo tandika omuntu bwaba tayogedde linnya lya muntu omwesonyiwa nkugambye oli mukadde wange nange musamu ekitiibwa kati awo ne tuvaawo mu biri mugumu olwa shock ya regime. We haven't had an election as ugly and dirty as biri mugumu. Bano baromshana groups ze ba commandinga ba Henry Tumukunde chovola olumu ndwawo okukunganye kisatu ine sale waffe je tusoma eyokubonerera ngine bano babonerera kati olumu Romushana alabika yabonerera ne Tumukunde tanabonera wendine nganti ngo buyinza obusonyi wabujawo kana bano kibatuuke kokko nabo balabe but biri mugumu was extremely ugly. 2005 Mami Museveni yali a lot more daring wasokokwata candidate nga oli agenda kubera candidate namukwata ku kubo namukuba mu Kampala najja nayaka Kampala oyo okuva mu 2005 lwe bayocha Kampala nga bakutte Besigye. We haven't gone back. It has become a mode of expression. Netukigenda mu nga bazemu mu walk to work, netukigenda mu nga bazemu kwata Besigye, netugenda lwe bagana Ssaabasajja ogende Kayunga. I have been told with no particular authority that omulundi ogo the acknowledged deaths according to police bali nkaaga. Mark my word, acknowledged bali nkaaga. Wetwatukidde wano nga it's a form of expression jetuli neba operators. Nina omuntu gwe nayogera naye nanga nti akalulu ka 2011 kakyuka nnyo okuva 2011 akalulu kakyuka nnyo kuba ba players bali banjawulo bano bali bafulumye eno group y'abano nga ba players bali a lot more polished nga tebali rudimentary tebaagala kulaga lyanyi ekyo nange nkikkiriza ba players ba 2011 okugenda mu maaso decided that you could pay out Ugandans noteka sente ku meza bakibazo ne bagamba kyo wange nze kandi akasente n'ebirala era oli agamba and it worked sente zakasinga okozesebwa ennyingi mu kalulu wano za 2011 obumanyi bwange ku kyo butono nemanyi ba players b'omulundi ogwo 2005 ne tufuna Kayihura, love him, hate him. Mujja kunsonyiwa nja kusetting a ground a bit further mu picking up. But tufuna Kayihura 2005. Kayihura yajja 2005. 2005. Of course, najja n'ebintu bibiri. Najja ne group z'aba thugs ezikuba emiggo ezikola ebyo byonna. But najja ne modus operandi endala infiltrating mu lulimi lwabwe the enemy. Love him, hate him, yali successful mucho. Buli stage ya boda Kampala kwaliko informa wa Kayihura omu babiri basatu ate abasinga nga batuuka na directly, and that is one of the things amazing anti yaina capacity bawuliriza. Ewafe waliyo wa local administration police oluvanyuma police ya Uganda yagitekinga abo ntuka mwaka nga bamusalako nena sango wa boda inatete na mutwale wa Kayihura ne bamuzaamu mu police mbadde wa boda ya twalo wa police wa police wa Kayihura wa kemuyenga oda ne kolebwa simanye no standard unit bichi process ne tambula ne bamuzza ku mulimu. But ebyo byonna Kayihura kye ya succeeding ya infiltrating the opposition. Era ekimukubye yakola n'alemesa riots oba demonstrations, whichever way you want to look at them, ngazi infiltrating.
n'atuuka level ng'avuganya n'omukulu ku influence mu bibuga. And I think that is where his sin is. Era bw'agenda mu penitensia ekyokwejjusa kuga nti twavuganya ku influence. Naye Kaihura kye yasucceedingamu nti yakwata groups ezo n'afuna information n'afuna n'ebigenderako n'azi-infiltrating. Naye n'akozesa ne gangs kubanga byonna yayina byombi. Kati group eyali polished eyambabazi eya 2011 eya Moses Byaruhanga ne Moses Byaruhanga yatuka ekiseera nga be bayina boda nga buli wamu ayinawo boda nga nyazo nazavudde mu state house zonna zimuwa information kituufu. Kati abo bonna baali withdrawn. We've gone back to almost 2001 tuyinawo firebrands bato bayina amaanyi bayina ki. Kati tetuli wali awali kale tuli wana, and the demonstrations are here on us. Katereka a background njiwadde specifically kulaga ekisooka nti we are not starting a new game. We've been here. Ebivaamu birala. Fact nga bw'olaze riots ne demonstrations bwe zibadde zibeera wano okuva emabega tezisuulangako gavumenti. Ndowooza ezaalagako singa bambi baali sophisticated abaabulako okwagala okusuula gavumenti ate zaali ziri ez'abajjajjaffe zinamba 8 namba 9 kubanga batareese tabainterviewinga omusajja Sonko eyabirimu ng'amagye Kenya ne Tanzania gagwayo gonna ne bagayiwa mu Uganda. Ewaffe eriye Kagologolo wakati wa Bukomansimbi ne Sembabule ne bateekayo detach. Abo singa baali nebye baali bakawo nabo basematalo okubiri. Singa baali sophisticated bulungi nga baali coordinated bulungi abo be bagezaako okusuula government. Naye bano bonna nga bozooyogera n'olule no work bya Bugerere na bino byonna ebibaddewo binyeenya ne bishakingamu ate olumu ne biwa government omukisa okukwata baromushana ba real ne ba imaginary ate nerekera ddala nga ekintu kigize eki. So oba oli awo yesi esaanidde okubeera emmanya y'enkoko naye kubanga biki ebivaako bino na biki bizze byogerwa mulimu ne foreign interests ezo nazo twetaaga tuzitunuulire. Bamsterdam bonna gye bazze basponsoringa abeesimbyewo mu South Korea n'awalala n'ebigendererwa byaffe n'okubanga naffe patriotism waffe wano ndoza tumwogerako buugizi. Omuntu bw'aba ayagala obuyinza mwangu nnyo ow'okuddukira mu enemy country agire ki Obote yekwata Abayisirayiri mu 62 ng'ate anti Beni agenda muwangula. Era singa sebo Beni yawangula Obote n'Abayisirayiri baali bategese kuwano bamujjeko nga bakozesa ekifuba. Mwami Museveni akugamba nti Amini yamufuga ennaku ezi n'agenderawo Tanzania. Ayina ensonga ze zirabika nti yali tasobola kufugwa Amini. Niye omuntu owa bulijjaga ye musajja gwe. Amini tebamuwaayo na benefit of doubt kubanga Major General Nyangwesi bwe yali mu kakiiko kalike wabadde oyogerako yagamba nti Tanzania okufuuka safe havens eri abayeekera Amini from day one kyalalula Amini n'afuuka enswere enkubeko ng'aga nti Nyerere n'abali Tanzania mwa contributinga kinene ku ttemu lya Idi Amini kubanga lwe mwamprovokinganga nga obusungu abumalira ku bantu baabo dijjo basobola okukwasa abatayinaki abatayina musango. So foreign interests ne ku luno zibaddemu nnyo. In fact waliwo wasefite yadangamba simanyi oba bituufu naye twadde tunyumya nambulira ebitundu ebimu mu Kampala nawadde muga nti waliwo abo abadde balina genuine cause nangamba yes naye wali ebitundu ebimu mu Kampala gye babadde babawo emitwalo 2 okubeerako. Nambulirayo n'omu badde bamuwa 2 naye ng'abaana abawe 12,000 yenazi naŋŋambayo Mukono gye babadde batimbulako ebipande bya Museveni
nga baba we 5 simanye wa bitufu oba si bitufu naye ekyokubanga mulimu foreign interests nakyo mwekiri ndoza nakiddamu manyi oluvannyuma lwa Kayunga riots teriyo moment nungi wano Uganda nga ekisooka nga toli ku ffe ababeera ku radio ne TV nga toliiko nga kitegeeza nti osobola okutuula emabega n'ofumiitiriza oluvannyuma lwa Kayunga riots bwe banzija ku TV nga nti wumula olw'empaka nali noono lw'omushana ono y'omu ku baali bakadeyi abaali bakumamu eno omuliro ng'ate eno bwe bamugamba titujja tubatwala ng'eno bwakumamu omuliro n'aga nti bajja nabba kimana tanka naye oluvannyuma lw'omulundi ogwo nina jeno gwe natuula naye nampa ekifaanana nnyo by'oyogera omulundi ogwo era kankuwa omukisa omaleyo mujja kunzikiriza nyumyeko ekitundu ky'emboozi eyo nga soogedde linnya kubanga ebimu simanyi oba gwomanyi nina omukisa nti olwa radio ne TV ntuula nabo abawerako abamu baganda ba Rw'omushana ono oli bw'aba anoonya Rw'omushana akunoonya naga kibazo ndeetera Rw'omushana oyo tunyumyemu so yabadde security ngami yabadde ambulira bwati naye ng'ekyo ganti foreign interest zituyinamu interest abebweru batuyinamu interest amafuta bagaagala kakati Libya baluutinga amafuta nga bwe baagala Sudani tegenda kuddawo nga bwe yali Khartoum Tunisia Misiri buli nakola demonstration zidda kakati mu mbeera eyo naffe ne baba nga baagala okututwala side eyo ekyo nga nkimaze nti nzize ku kyaffe kiriro Katerega kankubuuzayo ekintu kimu mu kukkiriza kwo Ahmed Katerega Musaazi Uganda oyina amafuta agamala agaleeta foreign interests ne zibuuka the Maghreb region ya Africa ne gajja wano nga foreign interests ezo teziyina capacity kati olwaleero mu bukulembeze bwe muyina obulungi Katonda bwe yatugonnomulako tebasobola babribinga tebasobola bakozesa bubi era amafuta tebasobola kugawaayo olw'abannansi be baagalanga ekitalo kale n'olwekyo foreign interests zino ziyina okujja ne zibajja mu ntebe ne zikyankalanya wano ziryoke zitwala amafuta bano abasajja baffe abatwagalanga ekitalo tebasobola kugawaayo bwe oyagala kumalako Kampala ne babikrevu sirikire buza bubuza kazi bino biseera byakutambulira mu kiwebu ky'abasiru kati kwaki tetujoyininga mukulu kibazo bwali tewali wano twali nasaasira ku Dr. Kalisa Dr. Kalisa ali musomesa wange naddala ku Great Lakes region nze nali na specializinga mu Burundi ne munange bwe twagenda okukola research nga lwebye nali sirowoozangako ojja n'olaba nga abacapitalists aba west oba aba NATO ate nabo baba ne internal rivalry eyaabwe era okuva mu gyensanvu e Burundi ng'ate Abafaransa ate batunka n'Abamerika naye ng'ate bonna baba beerinza Omusovieti oba Omuchina oba okitegeera so ebyo nabyo waffe wano bijja naye kyembadde ngendako ekiriroko nti demonstrations zino okujja oba nabana abeesimbyewo balina awantu awabagatta. In fact, okuva mu kinaana ekirungi wayogedde okuva mu kinaana babanga ne interparty committee kakati bagenda mu kakiiko k'ebyokulonda gye bakkaanyiza bonna babayo ne ba agent nafuna omukisa mu kulonda kwa 96 nalingi kavalinga yatulanga buli lwa Mande nze n'ofono nga bakkaanyizaawo ebintu ddala ebyise olanga candidate wange ekyo mugumu naye bwe nja kumugambako era wagendanga okulaba nga kigize eki bwe baba oba bino amateeka ge beeyisaako n'ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu nga birina we bibanyigiririza naye nga basigala tebakosezza bantu babikolereyo mu electoral commission naye tekiba kirungi okuba nga Mwami Museveni bw'aba agoberedde amateeka n'atuuza abantu 105 abamaze okukeberebwa obulwadde kyokka aniite oba bebekulu bo ne bayisa ekibbulu nga bwe tubadde tubiraba oba n'abalala nalaba omutamiivu omu ng'anywedde n'aga afe abeNRM ffe tuli mu buyinza covid tatukwata omwenge obukosi bwe gwali gwogera kaakati
Ekyate tekiwa gwe presidential candidate omulamba oba Bobby oba Amuriat oba ani atoga ndaba babebe kulu bakoze bati ndaba Anite bakoze bati ekyo nakyo sebo Katerega omanyi abantu baffe si babuguyavu ani afandinga bebe kulu afukolera ani singa nsituka Petero Kibazo awe mbadde nzija se t-shirt zagaba zivaawa bebe kulu ayina printer ekiwaatule nti printinga t-shirt zagaba nti ani amufandinga nti n'okwata omanyi abantu baffe awe mbadde nzija sebo n'okwata sipapa or something like that natunulide videos nga bavuga bayita mu kibuga ne bagenda nga batimbula ebipande on video, and that is not a mistake. Olita kulimbanga nti abakwata video ezo bazikuteta tegedde nazo bazikwata mbugenderevu bwe bazikwata mbugenderevu ne bazisasanya balage eryanyi ne bajja ne babitimbula nga bajja babitimbula babikuba ku motoka bagenda ne bakuba amasasi mu bbanga n'ogamba nti tie bano bavubuka bafujjo. Ugandans are smarter than that. Nzikiriza nchimaleyo kyembadde ngezaako kugamba nti bali okubanga bakola ensobi esobola okusiiga obulwadde ba Evelyn Anite. No, it's the regime. Ndamalirize ba Evelyn Anite mbwenjogera Evelyn Anite nduzi tekyetaaga ekya regime kiba tekyetaaga kwogera. She's a minister era nkyogedde ba bebe cool ate tekiwagwe nawe atayagala obutabafaanana era gwe ayagala olongoose ate nawe okubafaanana tolwokuba you can have another coffee. Evelyn asazeewo okutta abantu okubasiiga obulwadde leka ffenna tusiige eyo ye pointi yange. Sinawuliriza sinaga nti Anite byeyakola birungi, sinaga nti bebe kulu byakola birungi, naye ngamba ate naawe gwe tubadde tulowoolezaamu nti gwogenda okutereeza naye kati baba NRM kye beewolereza bagamba tisaabawandiisi waabwe okumala wiiki 3 nti okuva mu kamyufu agamba poliisi kwata owe NRM amenya amateeka amenya SOPs naye nti poliisi tugimanyi bwekolagana ne bannabyabufuzi ku saidi zombi. Katerega nze nalabye gundi bebe ani not yani ono Bobby Wine nga naye agamba abantu be please be peaceful. Yaga nti ali magnetic kati olwaleero bamu accusinga okukoza demonstrations but ye mu bigambo bye agamba abantu be kuba namulabye naye ku video ng'agamba abantu be nti please be peaceful. Kakati bw'obanga ye measure gy'okozesa ng'otugamba nti Kasule Lumumba agamba nti abenarem abakoze ensobi nabo mubakwate nti nabo mubakwate ti lwaki nawe Lumumba obadde omwerabira mu press conference. Of course she's joking. Oyi atajokinga anti nzijabazo nti Kyagulawe atajokinga nti Kasule Lumumba byayogera bye bituufu lwaki tokkiriza nti Bobby Wine naye byayogera bye kati ndo obuzibu bwenda bacha mazima gabeerako side yemu obuzibu bwenda ba ku side ya Bobby nti enkuŋŋaana mbadde nziraba n'ezimu zibadde ziba live nga tayinza gamba nti tobanne temujja embeera nki mbadde nda Museveni olumu nga abayitako speed ate bw'atuuka gyagenze n'akola n'agamba mu nsonyiwe mbayiseeko buyisi ante ebyajja nga bayitako bambi bakoze social distance bali mita 2 apart bali 200 byokka balina masiki tabogerera mu abadde abasanga ku makubo n'abayitako kyambadde ngezako nti abakulembeze abatuuse ku level ya presidential candidates bandi badde balina level we baatuuka yadde bino olumu ebimu bibakosa ne bakanya ku butakanya abaabwe ne bagamba awo kibazo wayiseewo lw'omushana ate wano leero waakiri tukole bwe tuti tubasuubira nti bali ku level eziri bwe zityo. Kyenjagala ssebo okumaliriza nakyo kyekyokuba way forward
kuba ebyogeddwa bingi ate wo forward yange wajogeddeko mu introductory remarks yo zo nti mu mbeera eno tulina okukozesa amakubo abiri era nze gensobera nti gasobola otuyamba ne tuteerera 1 tukozesa electoral commission tukozesa iPod mu iPod basenkagale ne basaba wandisi bebiina musinkana mubeeko bye mukkaanyako abalonzi bano mubeetaaga balamu nga si bafu kati abaana abaafudde temugenda nakuddeyo kumanya abantu baabwe abaafudde bali batya mubeeko bye mukkaanya mu kampeni ezisigaddeyo bye musobola okugoberera muleme kuma muliro mu bantu buli eyeesimbyewo ne agenti we by the way candidate abamunene taboomu buli agenti we ne bwabo ow'okukyalo naye era kumpi candidate mubenga mwekubiriza ekyo kijja kuba kijja kutuyamba ekirala side eya government so yadobe ekibiina ekiri mu buyinza mwewole enkola ya kale Kayihura bw'abanga in fact mu after Bugerere riots Kayihura Sejjusa Aronda oba Samuel ne Sale naye bali abasatu enkola eyo gye baakozesa ne bagamba kiki ekyegugunza abantu bano nono ligeno oba yoyo gobadde ogenda okugamba bagenda mu ghetto ne bagezaako okuyamba abantu abo okusitula embeera zaabwe abamu tebadde mu rights. In fact nze waliwo abali mu rights bano n'engenda ne wa Kayihura abamu okubeeyimirira na kisandi byogedde naye omu bwe yafuuka bize ne bamuwa enkoko kati okwekalakaasa kwe kubeera ku Facebook ebivumo byonna bye yandivumye abikola ku social media naye takyajja kuki ku street kubanga ye ne bahajjati business ewaka gye baliko tebaganya kugira ki kukomawo ku street so abantu bano byanfuna tuyina egundi eno ey'emyoga yadde bagifudde ebyobufuzi omwana omusisi wa chapati nga wamutaddemu ssente ng'ali bizi oba omusisi wa mbanaazi tagenda mintu ebyo oli makati gagasimbaganye ne bannamawulire mpuliriza gasimbagane ne bannamawulire genda mu birango bwe nkomawo ne Charles Romshana ensonga tugiwunzike ne Siraje Lubwama